Balamusizaako bannayuganda yonna gye muli. Amannya nze Lutaya Olivia. Nzize wano okulabula Muzeeyi Museveni, mutabani we, n'abali mu bitongole by'okwerinda. Muze mutulabula ku nnyambala yaffe gye twambala. Ovulo zaffe za red, si za magye. Beleti yaffe ya red, si ya magye. Naffe nno tubalabula. Bangi bannaffe abasibiddwa mu kkooti z'amagye. Ekitulaga nti naffe tuli bannamagye nga mmwe. Nze kennyini ayogera Lieutenant Colonel General Lutaya Olivia nali mu kkooti y'amagye. Atikoze navunaanibwamu zaali z'abannamagye. Kkooti z'abantu ba bulijjo we zaayisizza abantu bonna abali mu kkooti z'amagye bagibweyo. Paka kati mukyabalemedde, ekiraga nti tuli bannamagye bannammwe. Tuzze obbalabula kuba nammwe mutulabudde ku paleedi yaffe gye twakola. Paleedi bulijjo zibeerayo mu masomero, mu primaries bakola paleedi, secondary bakola paleedi, n'ebitongole bya basechuliko nabo bakola paleedi. Bonga temubagambako. Paleedi gye twakoze twadde twambadde ekyambalo kya red, tetwabadde mu kyamagye. So naffe tubalabula naffe twetegese n'okwambala red tubayamba bbala gaffe baani. Naye mutulinde lwe tunajja nga tetwambadde red. Bannayuganda mwenna gye mulimba kkubiriza, buli ayina ovulo ye eya red ne beleti yo gyambale, ayina t-shirt eya red gyambale. Mutulinde we tunayambala civilian temujja twagala, tujja balumba kimafiya. People power, our power. Inzo okwebuuza ekitanudde Olivia Lutaya eyakava mu kkomera okuba ng'ali mu mbeera eyo n'okwogeza mu ddoboozi ery'omwanguka. Embeera eno ngenda kuba nga ngikunyonyola gwe mukwano gwange, naye ky'oba omanyi oli ku Yugi Update TV osinza okuba ng'otuwuliriza era weebale nnyo okwekuumira ku mayingo gano gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati jjukira social media ezzeefulumya information eraga General Muhoozi Kainerugaba ng'agezaako okupostinga nga awooninga ekibiina kya National Unity Platform naddala ba foot soldiers obutaagala kubaddamu kubalaba mu kyambalo ekyo. Jjukira ne UPDF ng'eyita mu Flex Kuraije omwogezi waakyo yavuddeyo n'atwala okulabula mbwabo bonna bonna abayambala uniforms eziriko attires ezifaanagana ab'amagye kagenda kuba nga kabajjuutuka, bagenda bakwata babasibe, consequences zigenda kuba nga zibagoberera. Omukwano gwange ali eyampuliriza era nga kino batagetinze nnyo ekibiina kya National Unity Platform. Jjukira mu NRM tulabye bangi abambala ovulu era nga just wakuba nti za yero ng'ekikkala y'ekibiina kyabwe. Ne bano aba National Unity Platform balina kkala yaabwe nga bo eya red nabo gye bakozesa okureflectinga kifaananyi kyabwe kye baagala okusiiga mu byobufuzi. Naye tetumanyi lwaki gavumenti eyingirira nnyo ate kkala eno emmyufu ng'egyekuusa nti kkala yaabwe. Tetumanyi lwaki. Twaliko oli mu meeting mu parliament ne balagira, yali parliamentary committee, ababaka ne balagira UPDF, kwaliko Minister of Defence Force, ne bagiragira ereete outlistinge kala z'ebyambalo eziri mu magye ne uniform zonna eziri mu magye eziteekewo, ebalage ze balina okwambala batalina kwambala, ereete erage uniform z'amagye zonna nga bwe ziteekeddwa okubeera nga we ziri ze balina ze bambala. Ekyo kyabalema. Kakati woogezaako n'okulaba n'abantu abajja bawozesebwa, tudda ku nsonga ya Olivia Lutaya, abantu abajja batrayingirwa mu kkooti, abalulingibwa mu kkooti z'amagye bonkuyanja. Ate ne Supreme Council kkooti nevayo n'egamba nti eyagala abasiviliani bonna bali mu military court bateebwe, ne batabayo wadde n'akamu, wadde n'omunya n'ogumu oguliriizingibwa. Kiraga ki? Nti mu bakwata mbawosezebwa mu kkooti z'amagye kiraga bwatu nti no nabo b'amagye. So baba bagezezaako okwambala ebyambalo ebiflectinga nga mmwe mukirowooza, nze nga mwandibadde mubavaako nga mubeesonyi kuba ekisooka mubawozesa mu kkooti z'amagye mubakwata. Ekyokubiri, nabo bennyini
balina desire zaabwe, eno uniform yaabwe gye baagala reflecting kala y'ekibiina kyabwe. Buli kibiina kirina kala yaakyo, kale gwe oli waddemu okwetera mu foomu yonna yonna gy'oba oyagala. Nze ngamba ensonga ya Olivia Lutaaya erimu eggumba, twandibadde tugibuusa amaaso, naye woba ogitunuddemu erimu eggumba. Golowooza ki ku nsonga eno? Kwanirizaako comment section, jangu otangaaze ku ggwanga kuki ekigenda mu maaso. Mbaagala nnyo, mubale kwekumira ku Yugi Updates TV. Gwagala otoyinga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu ojja kuba ng'otoyingako ddala bulungi nnyo. Mbaagala nnyo, mweraba.